Okusingira ddala ensangi zino obutabanguko mu maka bulese ebizibu bingi okugulu okukkaanya ewali maama ewali taata. Ebyo byogeddwa omukungu ku lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka e Buddu era omuyima w'ekitongole kya Kitovu Mobile Robina Ssentongo ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abaana b'oku nguudo. Robina Ssentongo asabye abazadde bulijjo okukuuma abaana baabwe okuva eri embeera yonna evvoola eddembe lyabwe, gamba okubafumbiza nga bato n'abalala abalemererwa okusoma. N'obwavu kiri mabega waakyo kubanga taata ne maama be balemererwa okukola ennyo bafune ensimbi awaka ezimala, bafune emmere emala awaka abaana, ekiddira bubeera butabanguko. Ate obutabanguko bubeera mu maka busingira ddala kukosa baana. Era osanga nti abaana bwe baba nga tebakakiddwa bantu b'ebweru ne babasindiikiriza nti jangu nkutwale okole wano bana wali. N'abaana bennyini badduka bokka ne bavaawo ne bagenda ku nguudo. Abaana bennyini batuuka ku nguudo ne banoonya emirimu wali na wali. Omukolo guno gwategekeddwa ekitongole kya Children of Uganda ekikolera emirimu gyakyo mu ggombolola y'e Kasasa e Kakuuto mu Rakai gwasoose na kukumba nga beetooloola ebyalo nga bambadde essaati eziriko ebiwandiikiddwa okukomya okufumbuza amabujje. Frederick Mujuzi, omusomesa omutendeke awamu ne Kansala Maria Semusuna Seje, ekyo bakitadde ku bulagajjavu bwa gavumenti obutafa ku mbeera abasomesa gye balimu nga basinga ku bo basuddeyo gwa nnagamba mu kusomesa so nga n'abandi ku masomero batuukiriza luwala okugendayo. Okunoonyereza kwe tukoze kulaga nti ebireetera abaana okuva mu masomero bingi. Ekisooka abazadde omwana bw'akulamu n'asuna ebbeere balowooza kumufunamu nsimbi. Abaana ekibalemeseza ddala okugenda okusoma ebimu ku byo betwagenda ne tulaba bwe babeera nga tebalina abasomesa tebaliyo ku ssomero nga abasomesa beekalakaasizza kiviirako omwana okubeera nga ali idle n'asalawo n'agenda bw'agenda eka bw'aba atambula mu kkubo asangayo abamulimbalimba ne bamubuzaabuza ne yeekanga ng'agenze n'afumbirwa nga tannaba kwetuuka ng'ali mu myaka egy'obuto neetuuka. Frederick Mujuzi ono asabye abasomesa ssaako n'abazadde okukwatira awamu ne gavumenti okuwa abaana ebyetaago ku masomero nti kyandiyambira ddala okukomya abaana okufumbirwa nga bato n'abo abalemererwa okusoma nga bakyali bato. Tuteekeddwa okukwatira awamu abazadde ekisooka babe nga babuulirira abaana bano nga tebabakweka naddala abawala babategeeze nti bw'ogenda mu nsonga z'ekikyala oba ositandika okutuuka mu mbeera ez'okuzaala naye so si kufumbirwa. Abazadde bagezeeko okuba nga bawa abaana ebyetaagisa. Gavumenti nayo ku masomero eteekeyo ebyetaago gamba nga abaana abawala atilisi singa kyabakwatiddwa ng'ali ku ssomero bamuwe ku sanitary pads. Kansala Maria Semusuna Seje awamu n'omwogezi wa Children of Uganda Judy Wende basabye gavumenti okukola ku nsonga y'okwongera abasomesa omusaala. Abasomesa wano ewaffe okuliranira ddala nti booda bafuna essente tezibamala bulungi ne bateekako okwekalakaasa nga tusaba gavumenti ebakwatireko ebongeze ku ssente basobole okubeera ku ssomero basomese abaana baffe baleke okuddukayo basobole okugenda mu maaso nga basoma. Wetwatandikira ekizibu ky'abaana kyali kinene nnyo ng'osanga abaana naddala mu tawuni ng'oba watambudde oyinza okusanga abaana nga 30 mbudde bw'okusoma bali mu kutambuza byakulya n'emagombola ge tukolamu kati ali mu kutambuza bintu ebyo. Frederick Mujuzi nga headmaster wa Ntebeza Ddungu Primary School ekyalulangira mu Rakai asabye gavumenti okubayamba okukola ku nsonga y'emisaala gyabwe nti era bwe banaba tebayambiddwa bandikola agadibe ngalye. Gavumenti naddala bwe tulindirira okukaba kwaffe n'okulaajana kwaffe okutwongeza omusaala bw'aba tebanaba te gavumenti etwongedde situjja kuva ku mirimu tujja kusigala nga tukola naye wabula enkola yaffe eyinza okukkamu kubanga ebintu byanjawulo okugenda ku ssomero ate n'okukola omulimu oguggusa tuyinza okubeerayo okukola kye bayita okutuusa oluwalo. Amasomero mu Rakai gakyalina ebizibu bingi ng'obutaba na zikaabuyonjo so nga n'abaana abasomera wansi w'emiti kaakano beeyongedde. Ebizibu nga bino tebiri Rakai yokka wabula okwetooloola eggwanga lyonna era nga kino kimu ku bigaana abaana okusoma n'okumalako emisomo gyabwe.